Radio NAMAGEMBE JOWERIA Muzirambogo ge mannya gange tuli mu program bibadde bitya mu Parliamentary era mbadde nkyakutwaliriza nkutuusize ddala ku kinyusi waawe kiri munnange nga bwe nkugambye embeera bwetyo webadde Parliamentary nga bwe mbadde nkugamba akulira odwabula gavumenti mu Parliamentary ayimuse mu kuyimuka tubadde tumanya agenda tandikira ku nsonga oba reacting oba yogere ku ebyo speaker byayogedde ebyokusaasira omubaka afiiriddwako yafiiriddwa omwami we ono ayimuse n'agamba atugedde ku nsonga ng'ajjukiza speaker ku bigambo bye yayogera mu katambi n'amugamba munaye akatambi kalabika nga oyogera ku nsonga bweti era nga kiraga nti oli ku baganda eggwanga Buganda nga lyolinga lyolinako obuzibu tubadde ate teweetonda tube tukusaba weetonde oluvannyuma tukole ki tweyongereyo speaker amwanukudde n'amugamba okwetonda tuli ku nsonga ndala bwe tunaatuuka ku nsonga eyo nja kubabuulira ekinaaba kiddako ne tugamba owaayo oba olyawo kati munaabadde akyayogera ne tulaba ng'omubaka w'ekira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda n'ayimuka n'akwata akazindaalo n'agamba Honorable Speaker tuyinza tutya okubeera wano nga security eri gguluggulu emmotoka zaffe bazitulesezza eri abasirikale abali wano basinga n'ennamba y'ababaka obungi tutegeddeko nti ababaka mulimu abatuyingidde namuno abatuyingidde muno munda mu kisenge kya Parliament tetubeekakasa bayinza n'okubanga balina emmundu bannange eyali alumiddwa ku musota tetwagala ebyaliwo luli eri mu 2017 ebyatugikwatako mbijjukira ebyaliwo tetwagala bikole ki biddemu bibeerewo speaker n'agamba bannange buli kintu kyonna kiri safe wengeri gye tulinawo wano ababaka abava mu Parliament ey'obuvanjuba ya EALA tewali kintu kyonna kumba omubaka w'emitiya n'alabika yina gwe yalengedde nga yeekulubeesezaawo ku nteku emabega wa sipiika awo kyava ayimuka ayakwata akazindaalo jjukira mu mateeka ga Parliament tokuyimuka n'okwata bukwasi kazindaalo olina okulaga nti oyagala kwogera sipiika n'akulonda ensonga lwaki olumu owulira ababaka nga bagamba nze oba sipiika namukola kinze munange tannonda ne bwempanika omukono ne bwenyimirira ntuuza sipiika yalina okuwa olukusa okubaako ky'oyogera sipiika tulabye ng'omubaka w'ebbaale w'essaza ly'ebbaale Charles Tebandeke ng'alemeddeko ayagala kwogera n'amugamba soko tuule Zaake Honorable Zaake yagenda yalina osooka okwogera gwe soko ogumiikirize ne tulabawo ng'omubaka w'ebbaale ayagala teekawo kifuba yimuse ng'atandise okumenya amateeka ga Parliament oluvannyuma sipiika n'alagira gwendagidde y'abaatuula temundeetera kutandika kumenya nakawaayiro akayinza okukola ki okubayimiriza nyinza asalawo ani ayogera ani atakola ki atayogera akazindaalo ka Zaake n'ayimuka omubaka Honorable Francis Zaake n'ayimuka n'agamba Honorable Speaker wano we tuli waliwo omuntu ayina emmundu jjukira amateeka ga Parliament tokkirizibwa kuyingira Parliament ng'olina emmundu oba basirikale oba baminisita oyingira wankaki wa Parliament noyingira geeti ekuyingiza mu Parliament waliwo akayumba awo mwoleke emmundu yo tokkirizibwa na kugenda paka eri ku reception oba ku lobby oba wa oba ogende mu kakiiko konna ng'olina emmundu tekikkirizibwa okuggyako abasirikale ate n'abasirikale babeera wabweru wa committees kati n'alemerako n'agamba speaker tetusobola kweyongerayo genda mu maaso ng'ate tulaba muno mulimu atulimu ayina emmundu speaker n'agamba okakasa omumanyi musongeko n'agamba ali awo kumpi naawe speaker n'abuuza waliwo n'agenda otula nga alinawo omukyalo omusirikale we nga yaliwo era babaddewo bakilaaka awo ne babacekinga awe ne balaga nti ki emmundu teriimu kati n'olwo tugamba ebyo ng'olwofe abali munda tulengera ng'olwo abadde babirabira ku YouTube nga YouTube baziggyeko zo TV tezaatawaali bazizizaako luvannyuma nnyo ate yo NBS efunye na link naye obwedda tebiriiko ne bakyankula ne YouTube neevaako akavuyaawo so kati fe ababadde munda fe abasobodde okulaba ekiri munda nga bano abali ku YouTube babadde baggiddwako dda nga tebamanyi kigenda mu maaso mu Parliament olwo embeera eyo bw'etuusaawo Zaake olumaze okwogera adda ku kifo kye waatuula asanze omubaka wa Clark North omukulu Anthony Akolo atuddewo n'amugamba aveewo omubaka Anthony Akolo n'agaana okola ki okuvaawo kati Zaake agezezzaako nga bw'onoogamba nti omuntu alemedde mu kifo kyo ng'omusitulewo lwampaka kumba oli gwaliko omusajja yakolamu siwaana muwandi naye okusinziira ku sayizi y'omubaka Zaake oli omusajja munene muwaguufu muwanvu so nga munaye kati nga bwagwa kujja weewaabwe ankuba eŋŋoomi emu n'ekalirawo
ensonga embeera ebadde bwetyo Zaake Honorable Zaake wagezezzaako okumuggyawo omubaka kyakoze n'amutujja eŋŋuumi kyoyinza ogamba n'amupika eŋŋuumi ng'enjogera ennaku zino bweri amukubye eŋŋumi zibadde 3 emu enyo enooze kuba naffe we tubadde twesisuwadde olwo nno nga ebisinga byonna bigiddwako wabula nga ffe abali mu kasenge munda mu chambers ffe abaliwo olutuuse ne bagobamu abamawulire babadde tebanatugobamu ne bajjako amasannyalaze gonna okwetooloola ekizimbe kyonna munda mwe bateeseza ne munda yonna ekizimbe kyonna amasannyalaze ne gavaako olumaze abasirikale ne batandika okujja abamawulire ne batufulumya ffenna ababadde mu kisenge kya chambers ffenna ne batufulumya n'ababadde wakolera wano wabweru wa chambers joyinza oyita lobby abamawulire we barekodingira amawulire okuva ku TV za Parliament eyo yonna batuuse ne baziggyako nga tuyinza kumanya kigenda mu maaso era wano bannamawulire bakwatiddwa ne baggyibwawo awo ne batwalibwa mu hall bagiyita conference hall batera okutuuzaayo obukiiko bwa Parliament n'emikolo egimu we batuula eyo nno gye batwaliddwa nga basirikale be babawalaawala okgendayo ne baggyibwako ebikozesebwa byabwe ne basibibwa eyo nno mbadde tebinabaawo sipiika Parliament eno agisiibye okumala eddakiika 5 zisusseemu era zibadde mu dakiika nga 3 era nga bannamawulire abasinga Parliament egenza okuddamu kaakatini nga tetumanyi bigenda mu maaso abamawulire abamu babadde mu woofiisi mwe batera okukolera abo abamu be basobodde okusurvivinga era abasinga bonna abamawulire abasukka 4 tutwaliddwa mu kasenge mu hall ne tusibirwa eyo ne batutwala eyo ebikozesebwa byonna ne bituggyibwako embeera bwetyo weebadde ng'embeera ya bunkenke ng'otya okutambula odde eno nga tosobola kutambula nti ove wano odde wali nga wootambulira bakubuuza oli wakigwe okolangaani tulaga ebikwatako naye ng'oli munda muli bannyini be tulimu ng'oyinza olowooza oli ne bannamawulire banno naye nga ate ne bannamawulire nga mulimu abatutuddemu so nga olina okubeera omukakamu okwewala embeera wabaddewo bannamawulire bannaffe nga owa Daily Monitor wabaddewo n'abalala bo bakubye ebifaananyi ng'ate bagaaniddwa olwedde batugobyewaawo bo ne bafulumya Parliament ne babagamba temudda wano mugende era abamu ne babafulumya bwe tuviiriddeyo ng'abamu tebakomyewo naye nga embeera ebadde bwetyo munnange nga bw'omanyi nti oli eno bakusibiddeyo eno teri kigenda mu maaso TV baziggyeko amasannyalaze oluvannyuma gaakomyewo naye nga ffe batusibidde mu room mu hall okumala sina minutes oba siddakiika wabula zibadde essaawa eziwerera ddala nga tuli eyo etuuse n'okuddamuko naye nga tetumanyi kigenda mu maaso omubaka akubiddwa ebikonde amukubye abadde Anthony Akol omubaka w'e Clark North era nga mu kumuwalaawala bamudduse mu ddwaliro ffe batuggiddeko awo ne batugoba ne batusibira eri nga tosobola kubaako kyokola tosobola kumanya ki ekigenda mu maaso Parliament nga buli kimu kyavuddeko nga tuli eyo tulinga saakozesa kigambo ekyo wabula nga tulinga abatalina byakkola okitegeera nga tulinga abatalina byakkola so munnange era wayitidde eddala essaawa eziwerera ddala olwo ne tuvaayo naye nga omuntu gw'osibidde eyo ssaawa nga ziri mu 4 n'ezigwamu okumuggyayo ssaawa 6 nga zigenda almost 7 omuntu oba omuzibiddemu nnyo oli yazze kkola naye oba omunyigiriza nnyo so munnaye embeera bwetyo webadde era nga byonna bigenda mu maaso oluvannyuma bamaze ne bazzaako katinizi TV ezo naye nga YouTube baziggyeko TV ez'eggwanga abantu kwe balabira nga zonna ziggiddwako akolera oludwabula gavumenti mu Parliament agezezzaako okwogera ne sipiika n'agamba sipiika ng'ebyo byonna tebinabaawo akavuyako we kabaddewo sipiika wa Parliament awaliriziddwa n'amenya n'akawaayiro awaliriziddwa okuwummuza ababaka 12 olw'okusiiwuuka empisa nga yagamba basusse okusiiwuuka empisa era ono akomekereza nga abasuspendinze obanga abayimiriza okumala entuula 3 bano nga tebakiika mu Parliament jjukira we bakususpendinga entuula 3 tokkirizibwa n'obanga
tokkirizibwa kulinnya ku Parliament. Kale yitawo buyisi ne tokkirizibwa kulinnyawo musimanyi ofiisi yange eri mu ndomo mu Parliament, tokkirizibwayo. Mujjukira bulungi ku mbaka ow'emukono omukyala Betty Nambooze Bakireke naye eyalegaanibwa okuddamu tuula mu ntuula ezo oluvannyuma lwe yali sipiika omuyimiriza yagezaako okwagala okujja mu woofiisi ye ono n'emmotoka ye yakwatibwa ne bagiwalaawala. So munnange ababaka 12 abayimiriziddwa okudda mu Parliament okumala entuula 3 kwe kuli omukube Francis Zaake, ono ye ayimiriziddwa, Anthony Akol naye ayimiriziddwa. Mukwano gwange mu nsonga ezo zennyini nzikiriza nsooke male okugyawo obulango babakama bange ate oluvannyuma nzije nkunnyonnyole nkubuulire babaka ki owuwo mwalimu abo abawumuziddwa era tweyongereyo. Okwa Star Times Solar Loan mu Centenary Bank oba kutabira Star Times lyonna eri kuli okumpe katikati. Ekyokunywa kya Rockboom Uganda Premium Energy Drink kiri wano okwongera amaanyi mu lunaku lwo. Fuula obulamu bwo obw'amaanyi ne Rockboom era ofuga olunaku lwo olw'omugaso gwe ogw'amaanyi ogw'ebirungo n'obuwoomi obugumu. Ojja kuba toziyizibwa. Funa amaanyi era osigale ng'okkakkanye. Rockboom akolebwa Harris International Limited. Rockboom tatundibwa eri abaana, abakyala ab'embuto n'abayonsa oba abantu abalina emibiri egitakwatagana na caffeine. Oyagala okuba omuwanguzi? Yes sir! Oyina okuba ne stamina ng'ey'empologoma. Wansi mpa push-up 10 ng'okozesa njala. Yanguwa tugende! Okuwangula kuzibu naye bw'okozesa MTN Momo kwanguwa. Kyangu nnyo. Sasula oba gula ebintu ng'okozesa Momo okufuna omukisa okwewangulira mobile money owambagirawo. Kozesa Momo app oba nyiga *155*3#. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Wabulonyirira oneke wayambaddirira akankubye. Nawe leka. Ate shishi lino okusima mukama kyakoze. Ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasito oyingira bwoti kwegamba why feel how I feel what. Hello. Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *149# oba kozesa Manda app okwefunira bundles zino ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Chikuye musanvu katonyese mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo omuzirambogo NAMAGEMBE JOWERIA gemanya gange. Tuli mu program ibadde bitya mu Parliament ngezaako okutemera ebyo ebibadde mu Parliament olunaku lwaleero bingi simanyi oba tunaabimalayo. Waliwo ansindikidde ka message wano n'aŋŋamba bubaaba okulukuta olinga vijje jingo. Anyway, tuyina okubawa ebibadde bigenda mu maaso. Tuyinza obutabimalayo naye lwojja kubifuna ate mu program nga naamwatulira by'otasobodde kuwulira wano ojja kubanga ebimu osobola okubiwulira. Gwe mukwano gwange ngutegeeza alina anoonya okutwala omwana mu ssomero mutwale ku Broadway High School era nga gw'omuzadde yenna weetaaze omwana wo afune okugunjibwa okulungi mutwale ku Broadway High School erisangibwa wali e Kawempe. Bano basomesa abaana eddiini ebyensi endya nnungi nnyo era nga bafaayo nnyo ku kukuyiga kw'omwana wo. Empisa bagisimbirako nnyo ddala essira. Obuyonjo saako n'ebyokwerinda biri ggulugulu era nga gwe yandyetaaze okutwala omwana ku Broadway oba okumanya ebisingawo osobola okuyita ku nooti 392 nooti 1774 oba osobola okuyita ku nooti 7395 7454 beba Broadway High School. Wetugendeddeko mu bulango kola ku nsi kujjawo ku bulango abakama baffe mbadde nkyakunyonyola ebigenda mu maaso. Omubaka Francis Zaake ye addusiddwa mangu mu ddwaliro era nga bwetwogerera ali mu ddwaliro Nsambya era nga ababaka nga bakulembeddwamu akulira odwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi bagenzeeyo okumulaba butya bwali. N'ababaka abalala bakoseddwa
abayisiddwa obubi obutamimuze mbulaba tulabye nga mu kavuvuŋŋaana ako ebyo nno ababaka be babikutte mu nzikiza gye tubaddemu oba gye babaddemu basobodde okukwata obutambi nga bakozesa amasimu gaabwe bwe tufunye omukisa naffe abamawulire obufunako balabiddwako nga bannamawulire ababaka abali omwo basikambulwa embeera ey'okuyisaamu amaaso kuba tulabye ng'omubaka omukyala ow'e Kampala omukyala Shamimu Malende ayina engeri gy'akwatiddwamu ayambadde olugoye olw'ekitiibwa ayambadde gomasi engeri omusirikale abadde muleeya nga tuyinza namanya nti musirikale engeri gy'amukuttemu ababaka engeri gye bakwatiddwamu ebadde si ya buvunaanyizibwa n'akamu kwatuleko nga omubaka nga Nnyeko Derrick Nyuko yaafulumye n'okufuluma ng'essaati yonna eyiziddwa tetumanyi lutalo lubaddeyo eyo era oluvannyuma nga tebannatutwala ababaka abasinga Parliament eno weeyimiridde nga tekyagenda mu maaso tutegeddeko nti ekibadde eyo abasirikale aba SFC n'abalala babadde bagezaako kufulumya babaka abamu nga embeera etabuse nga waliyo eŋŋuumi ffe gye tutasobodde kulaba naye munnange mbadde nkusomera ababaka ba Parliament sipiika bayimiriza okumala entuula 3 nga tebazzeemu kutuula mu Parliament oluvannyuma sipiika kyagamba nti basiiwuse empisa omubaka asookedde eddala ye Anthony Akol ng'ono y'omu atujjizza omubaka Francis Zaake ebikonde omubaka Wakayima Musoke ng'ono akiikirira abantu b'e Nansana Municipality Aloysius Mukasa ng'ono akiikirira abantu b'e Lwaga South ate Charles Tebandeke ng'ono akiikirira bantu ly'essaza ly'Ebbaale era nga n'omukube Francis Zaake ow'Emityana Municipality naye tabuzeewo Isaya Sasagga oyo w'Ebudadili East oyo naye ayimiriziddwa ne shadow minister minisita w'ekisiikirize ku ludda oluwabuzi avunaanyizibwa ku by'obulimi omukyala Omunyolo Nakato Ansinansi avaho ye Masti oyo naye ayimiriziddwa Derrick Nyeko ow'Emakindya East naye ayimiriziddwa Frank Kabuye ow'e Kasanda South Evans Kanyike ow'e Bukoto East Shamimu Malende ow'e Kampala City mumulabye oyo naye abadde ayina engeri gy'akwatiddwamu n'asitulwa nga yenna ali mu gomesi engoye Mungu taba musaasira ng'afe saagala teekamu byagundi badde ntandise ebyamufe ng'Abaganda naye ng'abadde ayambadde gomasi ate mumanyi omuntu ayambala gomesi ebigenderamu bikoyi n'ebirala Mungu bw'amusaasidde ne Shamimu n'omukyala Susan Mugabi ow'Ekizinga ow'Ebuvuma abo nno babaka 12 be bayimiriziddwa okumala entuula 3 olw'okusiiwuuka empisa so munnange w'ebito ebibadde era nga mu kabuvuŋŋaana ako oluvannyuma almost eddakiika ezisukka mu 3 Parliament neddawo tulabye nga akulira olulabula gavumenti TV zimaze ne ziddako ko amaloboozi ne tugawulira olumaze ne gavaawo ne bagajjako tulabye nga Lop akulira olulabula gavumenti ayimuse ng'alaga okwemulugunya n'agamba Honorable Speaker olabye embeera ebadde egenda mu maaso gwavunaanyizibwa ku byokwerinda byaffe wano mu Parliament tetusobola kutuula butuuzi wano nga tulaba ababaka bannaffe bakubiddwa bayisiddwa ng'ekyokuttale Honorable Zaake akubiddwa ali bubi nnyo bamututte ababaka abalala ababaka abakyala baswaziddwa engeri gye babakuttemu babasikambula n'embeera efaananako bw'etyo ate n'ekirala oyimiriza abantu bano oyimiriza ababaka bano olwokuba nti boogambye nti basiiwusa empisa naye tebabadde bokka jjukira abadde akyayogera ng'eno ababaka abalala naddala eno ku lwa gavumenti nga bakubwa olube okitegeera nga bakubwa olube so n'agamba ndowooza olaba ekiyimiriza bali eri Parliament n'obagobamu ne bano bye bakola naye ate siraba bano abookola ki bo boobagobyemu naye ate era nga ne bano boogobye si be bokka abadde bakoze eki boogambye nti basiiwuusa empisa munnange nno sipiika agambye teri muntu amutiisa nti oba ono wa kibiina kiti nti oba ono wa kibiina kiti nti eyo tasobola mugamba kuwabula agambye nti nze nyina obuyinza bwonna okuyimiriza oli okuyingira Parliament oba butagiyingira so ebyo byogamba nti ntunuulidde opposition bokka si kituufu kino nno munnange kijje ababaka ku ludda bula gavumenti gakoleddwa mukama waabwe kwegamba
kibanyiiziza nga balaba si bwenkanya obugenda mu palamenti tewaliwo bwenkanya bo bano bagobeddwa kyokka ate abalala abaliwo abakyakola nefuja okusibuka empisa bo bakyalimu bano bagambye tetusobola kutola wano kuddamu kweyongerayo nga bannaffe bali malwaliro bannaffe bayisiddwa bubi basaaziddwa bakubiddwa bagobeddwa ffe tubeere wano tweyongereyo era kakkana nga omukulu Joweria Ssenyonyi afulumye kusaana ababaka be embeera bwetyo weebadde naye jjukira ffe ab'amawulire tubadde tulina obusungu bwaffe tetuweebwa kitiibwa tuyisibwamu amaaso tukola omulimu gwaffe okitegeera tubadde nga ababbi oba b'enkoko kugobaganya babasenza kati nga bikere embeera efaananako bwetyo nga otya n'okwetala nti oboddeko eno nga n'ogenda obugenzi mu kabuyonjo ng'otya so munnange ebyo bibadde awo naffe ab'amawulire kye tukoze nga mukama waffe atutwala nga ffe ab'amawulire abagasakira ku palamenti aba UPPA Uganda Parliamentary Press Association ng'ate nange nze omu ku abo abakulembeze ne tuyita olukuŋŋaana lw'ab'amawulire ne tuyita bannaffe be tukulembera era nga mukama waffe Yibanda Mugabe akola ku NBS atudde wali naffe be executive bo abakola nabo ne tumubugiriza ne tudda side wali nga tulina obusungu jjukira abooludda Uganda Government webafulumye bateeseteese olukuŋŋaana fe ab'amawulire batubuulire ensonga ki ebafulumizza era balabiddwako badde basibye n'obugoye mu byenyi nga is it forest green nga bwa forest green nga bwa green naye green yo naafaanana n'emmwanyi okitegeera obedda batudde eri batulinze batubuulire ki ekiddako naye nga naffe tuli eno tugamba naye ekimala abantu bano lwaki batumanyira balinga agagamba tiwano we tuliwo mu bukyamu asanga n'agobaganya asanga n'akola bw'ate tugamba nno ekimala ki ekizeeko munnange wetubadde ne pulezidenti waffe nga tuli wali kumpi tumubugiriza nga ffe jjukira nze akulira bannamawulire abakyala mu palamenti nze n'abakyala ensonga z'abannamawulire abakyala bonna zituukira wange nga tutudde wali eri ffe nanga tetugambwako baatuggyeko ebikozesebwa simanyi masimu simanyi zirikoda simanyi zikamera byonna ebyo nga twabadde eri nga tulinga abatalina byakola so munnange omukulembeze waffe Yibanda Mugabe n'ayogera n'agamba bannange ekimala abantu bano tebatubalamu magezi okuva n'olwaleero tetugenda kuddamu kukola bintu byabwe tetugenda kuddamu kukola bigenda mu maaso mu palamenti entuula za palamenti simanyi bukiiko simanyi biki okutuusanga obukulembeze bwa palamenti butwetondedde obanga butusisinkanya ate n'ekiwandiiko ekitumatiza okitegeera nanti abamu edda bagamba palamenti esobola okubaawo nga bwe bannamawulire temuliiwo ani abagambye kale tuvuddeyo kati tubirabe pozi mugende ku UBC gye mbambirabira munaamanya n'obukiiko butambula butya ate ne ku UBC tebiriiyo muswadde ife abalina bye batuusaako so munnange nga bannamawulire nga twegattira wamu mu kibiina kyaffe ekitutwala ekya palamenti ekya Uganda Parliamentary Press Association nga tukuba emmeeza nti weddu ne tuluma tukola tutya ne tussa wansi ebikola ne tugamba ekimala ennafu zennafu tetugenda kuddamu kukola paka ng'obukulembeze bwetwetondedde nga buvuddeyo ne butwetondera si kujja kutumanyira butumanyizi mba ab'amawulire muveewaawo muddeeri okimya ekyo wano ekitegeera embeera efaanako ng'eyo era bannamawulire bannaffe bonna tubadde omuntu omu tetutegedde wabula kyetutegeddeko nga twete tuneekalakaasa kunyiiga ebyo ekyo kye mulina okumanya ye mmwanyi eyise palamenti eyisize mmwanyi nga opposition tebaliimu era nga bwe nabagambyeko n'obuwaayiro bwe badde bataddemu nti myaka 3 oluvannyuma egattibwe emyaka 3 egyo nga gya 2027 ngwetuze tubagamba byonna bigiddwamu era gwe omulimi ali eyo beeraawo ng'okimanyi nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi n'okuŋŋaanya emmwanyi ekya UCDA kiyite Uganda Coffee Development Authority kyo kyamaze dda okugattibwa mu minisitule y'ebyobulimi with immediate effect si bye bino bye bazze balaga nti ekitongole bwekiti ekyazimanyi ekikwatagana ekyazu bakigasse ku kyebyobulambuzi naye mu myaka bwegiti bwe kigenda otandika okukola nedda
kigenda kukolerawo. Okitegeera munnange, so embeera bwetyo bweri naye munnange tubaddeeyo ffe nga tukubyewo ebikola. Bano ab'opposition babadde batulinze bali eri waggulu, balinze bajje bali mu ofiisi mwe batuula batubuulire lwaki beekandaze tebagenda kukkiriza ebyo. Batulinze nga batulaba batulinze nga tebatulaba. Era ndowooza waliwo ababagulizzaako nti bali be muliko nga bakoowu, bali eri bakyemulugunya lwaki basibiddwa ng'abasibe ne tubanga abali mu kkomera. So munnange babadde awo nga bakulembeddwamu mukama waabwe Joel Ssenyonyi, leader of opposition, nga bajja bukolokolo nga batusanga we twabadde era babadde batusibidde newankubadde nti we bajjidde already babadde bamaze okututa ng'osobola naye nga si byakwetaaya ng'osobola okuva mu kifo ekyo n'ogenda awalala oba n'ovaako n'ogendako mu kaabuyonjo naye nga si kwetaaya nga bwe tubadde nti nve wano ate nzire wali si wekibadde. So munnange bano bagenze okujja batubuulire batusanze munnange ffe twavuddeko dda ng'enjogera ennaku zino bweri era tubagambye ife nga ffe tusuddewo ebikola tetugenda kuddamu kukola. Kati nga wamma naabwe kirabe tusuddewo ebikola ate tukola opposition ate era mwe bennyini abawuliriza mu abandigambye abamawulire ndowooza mugwa sayidi eri ffe bannamawulire tukola mulimu gwaffe tetulina sayidi tyoba tuli bakibiina ekya NRM tyoba tuli opposition. Nze munnamawulire nze nkuwa kigenda mu maaso mu ggwanga. We are the watchdogs. Okitegeera ffe tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga ne tujja ne tubategeeza tetuliiko nti nze munnange mpabya NRM opposition sijja bikola nze nkola opposition no ffe ogwaffe tukola ekyo ekyatusomesebwa tutegeeza bannayuganda bannansi oba abantu tubasomesa ne tubannyonnyola kino ne tubagamba ABCD era amawulire gonna bagawulira ku ffe olw'okuba nti ffe abagabategeeza. So munnange singa tukoze bano kyali baddenga ekiraga okwekubiira newankubadde abamu bakifunidde mu sayidi endala mbu abamu batuuse n'ogamba baba amawulire kirabika mbu omukulembeze yabaguze. So munnange embeera bwetyo weebadde era nga ebadde tenyumaamu wadde n'akatono era nga ababaka bakyagenda maaso n'okukola ebyabwe balina bibills ebirala simanyi yunra bikoze bitya yonna babirimu emigundi gyonna ebitongole ebadde bitannagattibwa byonna bigattiddwa olunaku olwaleero ate era leero nga lulina okuggwa. Kitegeeza embeera yonna ebaddewo ku Parliament ebadde what come may kaetonye kagwake kino kirina okugguka. Jjukira nti olunaku olw'eggulo ababaka nga bwe twabagambye naddala ku ludda bula gavumenti barwanye bakale batutegeezezza ne bagamba bagenda kugezaako okulaba nga bambi barwana okufuba okulaba kale nga bataasa bambi ogezaako okutaasa era ne babategeeza bannayuganda temuddawo ne mwekwasa mbu temutulwaniridde bannange bazze boogera tuzze tulaba nga obubundo bw'ababaka nga butambula eyo mu balimi twasookera Butambala ewaffe gye banzaala akaala amatendo kibibi tugenze Emitiyana tuvuddeyo tugenze Ebuyikwe tuvudde Ebuyikwe tugenze Luweero tuzze tutambula tetutegeeza ife abamawulire nga tutambula n'ababaka nga bagenda bayita mu b'Emwanyi bazze nga balemerako nti ensonga eno bannange nammwe muveeyo mutwegatteko. Era mwalabye olunaku olw'eggulo ng'akulira oludwa bula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yabakoowodde abannayuganda guno omulimu gwe tuliko si gwa byabufuzi ate bino muleke kulowooza nti embeera gye tulimu bwe waliwo okulwanagana tuli mu kulwanagana gavumenti n'opposition nedda tuli ku kirime eky'emmwanyi ne babatunuuliza n'obatunuuliza bazze babasomesa nti emmwanyi eno bw'eneegattibwa mu Ministerial y'ebyobulimi nga ne Ministerial y'ebyobulimi yennyini yeetaaga buyambi mmwe abalimi b'emmwanyi temugenda kuddamu kukola ki kufunamu we banaabateeka eyo ssaawa eno kiro y'emmwanyi webanga eringa for example mu 1,000 oba 3,000 just I'm assuming
netuuka ne bagiteeka eyo nga bakiteereddeyo ng'eri ku mitwalo 3 kitegeeza bajja batundirira ku mitwalo 3 ne bweririnnya neetuuka ku mitwalo 5 ne bweririnnya neekola etya mwe mujja sigala awo ate n'ekirala temuyinza kuddamu gifunamu olw'ensonga waliwo amakampuni mangi agatandise n'okwewandiisa okukwasaganya omulimu guno ogw'emmwanyi so y'ensonga lwaki olunaku olw'eggulo baabayise ne babagamba luno olutalo emmwanyi si ya Buganda nga bwe byogerwa emmwanyi ya Uganda era nga LOP Leader of Opposition Joel Ssenyonyi yayogedde n'akakasa n'ayogera ebitundu Mbale mu Western mu Eastern Kasese njogere kindeke ki bonna nga boogera nti eyo n'emmwanyi ekola ki erimibwa naye munnange nno muze mulaba nti n'ababaka bazze balemerako nga bagamba tulina okulwa n'okulaba ng'emmwanyi ekola ki etaasibwa naye kyannaku okuba nti ekyamazima embeera nga bwe mugiraba emmwanyi yo eremeddwa okutaasibwa ye ate bandigitaasizza batya ku mbeera eri ku Parliamentary ebyokwerinda binywevu nnyo era ate era mujjukira nti era sabbiiti ewedde ku lunaku olwokutaano twabategeeza nti ababaka ba Parliamentary abagwa mu kabondo k'ekibiina kya NRM bagenda maka ga pulezidenti eri ekisoze mu disitulikiti y'e Gomba okumusisinkana era ensonga ezayogerwako nawankubadde nga nampala wa gavumenti Dennis Samson Obuwa yatutegeeza ffe ab'amawulire nti bagenda kwogera ku wealth creation ebyobugagga bukya wotondawo obugagga mu kitundu kyo naye ensonga yali ya mmwanyi era oluvannyuma olwo omukulembeze w'eggwanga n'afulumya amabaluwa jjukira zaafulumya amabaluwa okuva bino incidents zino ezaaliwo ng'abaka bagamba baagala sipiika yeetonde azaafulumya amabaluwa ag'enjawulo eno ekiwandiiko kye kyasembyeyo kyabadde kiraga nti ali redde mweteefuteefu okufaafaagana n'oyo yenna agezaako okulemesa ekitongole ky'emmwanyi okugattibwa ku ministries endala ate era olunaku olw'eggulo lwennyini omukulembeze w'eggwanga yasisinkanye ababaka ba Parliament abava mu Buganda naye nga bava mu kibiina kya NRM so kitegeeza buli kimu kibadde kikola ki kibadde kyeraga ekintu ekyandikoze amawulire kwe kuba nti emmwanyi eremeseddwa ekyo kyandikoze amawulire naye ng'ekyo ekituusewo kyo mbadde mukisuubira bulungi nti emmwanyi yo of course erina okugenda mukimanyi bulungi ate era tuze tulabanga ministries Minister eyaleeta ensonga eno eyayanja ebbago lino ery'emmwanyi Minister ow'ebisolo n'amagana Honorable Minister Bright Ramirama yavaayo n'abategeeza n'abagamba ebyo bye mugamba nti ekitongole kya bwannamunigina si kya bwannamunigina ekyo ekitongole gavumenti ye yakiteekawo so gavumenti eri yaddembe okweddiza kyeba yatandiseewo kiringa muzadde kuzaala mwana waddembe omutwala abeere ewakujjaawe oba ewasengaawe oba okumweddiza n'asigala wano wakola ki waabaale so embeera bwezityo we zibadde n'okuba tubadde banyiivu era nga tukyali banyiivu abo babaka bazze batwetayiriddeko abaani babeeko kye boogera nga wa nga twazinzeeko dda ebintu effe era olumaze okwogera ebyo nze nentambulirawo kwe kumpulira nga ndi wano okitegeera naye nga abaana babadde banyiivu olw'obufunda lw'obudde mwandibadde munzikirizako katini nensooka nembawaakokko ne muwulirakokko ku bukambwe bwa bannamawulire abamu okitegeera mwandibadde munzikirizeko katini muwulirekokko ku bukambwe bwa bannamawulire obumu mulooke muwulire so munnange bannaffe mubawulidde abo be bamu oyo munnamawulire wabukedde olupapula topista Nakamya ng'ayogera ku nsonga ezo bangi boogedde era nga balaga bannamawulire
abasaka wano ku Parliament tuyiswamu amaaso enfunda nyingi era ebiseera bingi abakuumaddembe batutwala nga bwe baagala kati olwaliro kye tusazeewo tuseesinze kye bayita president nti okuva n'olwaleero munnamawulire wa Parliament ajja kuweebwa ekitiibwa kabe opposition kabe wa government tetugenda kuddamu kukavaringa okujjako nga obukulembeze bwa Parliament butusisinkanye ate mu tusisinkana kwabwe balina okujja n'obwongo obuli open oba okutuwuliriza si bokutuwa biragiro na kututiisatiisa Bebo bamu ku bannamawulire baffe alwansindikidde ka message mbogwenga teotompulira yenzu no kati njogera ebyange mbiyisiza ku muzindaalo bannamawulire nga balaga obunyiivu ngaffe bannamawulire naddala bagasakira ku Parliament tulabanga ekikolwa ekyokutukwata ne batuggalira mu kasenge ekyo kya bujozi nnyo nga ne bakama baffe aba Parliament tebalina kibamanyi kale nno bwe kityo tusazeewo okuteeka wansi ebikola tetugenda kukavalinga proceedings zonna eza Parliament ne bwe bakomiti ne bwe kiba kiki tewali kye tugenda kuddamu yadde okuwandiika so tutadde wansi ebikola era essaawa zino ŋŋendaka ndowooza owulidde abannamawulire ba Parliament bannyukidde mu kaseera ke tutalina kunnyukiramu kuba Parliament eba ekyagenda mu maaso emirimu giba gikyali mingi amawulire gaba gakyali mangi ge tuyina okuleetera bakama baffe nammwe abawuliriza baffe naye abo be bamu ku bannamawulire baffe abasuddewo ebikola ne bagamba nze n'essaawa eno ŋŋenda waka embeera bwetyo weebadde ku Parliament era nga tukyali nno banyiivu oli ajja kuwulira ng'oyogera agambe nti biki bikine nga tukyali banyiivu ekituufu kiri nti ekituusewo olwaleero okukwata bannamawulire n'obatwala mu conference hall n'obakonfininga kibadde kiringa kutwala bannamawulire n'obaggalira mu kkomera ku Parliament okuddamu okukola emirimu gy'oku Parliament balina okusooka baddemu bannyonnyole tukyali seefu tukkirizibwa okukola emirimu oba nedda kuno kubadde kujooga ekitusoolera obubadde bujozi nakulinyirira ddembe ly'abamawulire abalina wakidoguroole ey'okupuleyinga okuddira munnamawulire omusibirayo n'omugamba nti mubeere awo bwe tunaba tumaliriza tujja bayita kya bujozi nnyo era kye tusazeewo kye kituufu tutumiitinga abakulembera Parliament batubuulire oba ddala kye tukola kya buntu mukwano gwange bwetutyo sisobola kusukkawo wano beebo baamu bannamawulire bannange abadde balaga obunyiikaavu olw'embeera gye batuyisizaamu embeera batuyisiza nga abasibe embeera bwetyo ebadde bakwano bange abalungi mbeebaza okutuwuliriza okuva gye tutandikidde paka gye tukomekereza puroguramu ama wange omulungi hajjati halima nakisango kabunga nkutumiddeko nnyo taata wange sheekh omukulu w'ettwala ery'ekira muhammadi kabunga hajjati kinene ekirekaawo nkutumiddeko nnyo namwenna abawuliriza abatulabira ku YouTube mwenna tubatumiddeko nnyo Mr. Ali nkutumiddeko nnyo naawe webale kubanga owuliriza namwenna bakwano bange ndeke njogeraani ndekaani JOWERIA NAMAGEMBE omuzira mbogo ge mannya gange byotawulidde birinde munnamwatulira ate tujja kubanga tudda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri hotel africana tusangibwa ku plot 2 kunnya Wampeo avenue ku simu notinya emunya 775 noti mwenna tubaniriza Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Onoonyeza buli kimu ekisoboka ate nga kirungi okukuwa amasannyalaze ku faamu yo oba ewakaawo StarTime Solar kyekyokuddibwamu kyo erina eryanda eriwangaaze amataala ana TV set radio wamu n'okuba nti egirako subscription y'okulaba TV y'obwereere okumala emyaka 2 mirambirira teekayo okusabako okwa StarTimes Solar Loan mu Centenary Bank oba kutabira StarTimes lyonna erikuli okumpi katikati. Oluusi oyimirira ku kkubo ne weetegereza ebidduka naddala emmotoka enkozesa emirimu ezimu oziraba nga zikola lwa butaagaani kyokka ate n'olaba endala
nga zo zikyapa kazi na bidi nga mazima kirabika abagoba baazo baziwa Shell Rimla R3X 20W50 aziyamba okuzuwa amaanyi ag'omuzinzi n'otambula engendo empanvu ezitali za bulijjo. Shell Rimla R3X wa mutindo musufu era ye oyiro yekko omukwafu katale awayingini y'emmotoka y'amaanyi